Kana balamusizaako amanya gange nga nze Senga Fifi. Mbebaza olw'okufollowinga n'okusubscribinga ku channel yange neyanzeke. Olunaku lwa leero katulabeko ku ngeri ki omukyala gyazinamu omwami we. Kyentegeeza nga gwe omukyala gwawalampya omwami, ngeri ki gy'oyina okubeera ng'omuzina oba ng'okikola. Ekisooka, tuyina engeri bbiri ze tusobola okuzinamu omwami. Engeri esooka kwe kubeera nga otudde ku mwami waggulu oba omuwalampye oba omusitamye, ng'owalampye omwami n'otunula mu maaso n'omutunuulira mu maaso ku mutwe gwe, then akabina ng'okatadde mabega ng'ebyo n'obikoze, then n'otandika okola ki? N'otandika okuzina omwami. W'obeera otunudde mu maaso, ebintu by'olina okukola okutamako, osobola okutamako n'okukka wansi, ekifuba n'okiteeka ku mwami, kubanga omwami abeera alina okubeera ng'akukwata ku mabere ge. Omwami omukyala waba atunudde mu maaso, obeera okwata ku mabere ge ng'ogagatta gombi. Osobola okugagatta nga w'oganuunako ng'ojja kuno ng'ozza kuno, ng'ojja kuno ng'ozza kuno. Kirungi, kinyuma era kinyumisa, nti kireetera omukyala okubeera ng'obwagazi bweyongera, n'abeera ng'ayongeramu sipiidi ey'okukola ki? Ey'okuzina. Nti bwe tubeera tuzina omwami, waliyo abamu nga bo baagala sipiidi y'amaanyi, then ne wabeerayo nabo nga baagala sipiidi nga ntonotono. Ebiseera ebisinga tuba tuwuliriza omwami kiki kyakola ki? Kyagamba. Omwami ayinza okugamba yongezaamu n'oyongezaamu, then waliwo ekiseera watukana n'akukwata ng'ategeeza kakkanyaamu. Lwaki? Kuba eno style ekola ki? Eyanguya omusajja oluusi okumala, nti w'oteekamu sipiidi nnyingi akagali n'osottesa maanyi, kisobola omwanguyiza okukola ki? Okumala. So kiba kirungi n'obeera nga w'osotta, then n'okola ki? N'okendezaamu oba n'owummulizaamu ddala, omwami n'aba nga tapapa kukola ki? Kumala. Then tuyinayo endala ey'okutunula emabega, n'okwata omwami ku bigere oba ekitegeere ebbina ne libeera mu maaso g'omwami. Kati omwami yabeera nga bw'ali weeweetako nga gwe n'okola ki? Nga bw'ozina. Era omwami wano kimwanguyira nnyo okukuba obuyi buno ku kabina, anabeera nga akubakubako obuyi kabina oba nga waayisaayisaako engalo. Kireetera omukyala okwongera oyiba, kuba buli omukyala bw'ayima omubiri guba gukola bulungi. Kitegeeza aba ayongezaamuko ka sipiidi wali eri mu kusotta akagali kaffe oba mu kwezina. Kati gwe omukyala omukyafu, kanaako okutunula emabega kaleke tokakola, kuba ojja kwonoona. Nabagamba abakyala kirungi okugenda mu kikolwa eky'okwegatta ng'onaabye akabina nga katukula. Ekyo kikulu nnyo. Sooka onaabe bulungi akabina katukule. We tuba tugenda okwegatta, genda mu ttooyi okole buli kimu okimale, onaabe akabina katukule bulungi, then okojje mu kikolwa eky'okwegatta. Era weekaze bulungi wabeere dry. Kati mweno gundi yennyini nnyini tuyinayo engeri endala yiino mu kano kennyini ka style. Tuyinayo okubeera enzina ya mirundi egiwerako, nti omukyala osobola okubinula akabina n'obeera nga omusajja omukoonayo bukoonyi, ng'omukira gukoonayo bukoonyi, oba okitegeera, ng'omusajja omusekuzo nga gukoonamu katolowe kati mu kinu katono, eyo gye tuyita nga atwekinga, oba okitegeera. Kati wano omwami ebiseera ebisinga akwata ku kabina kanene nabanga akaasamyamuko bw'ati nga waakussa. Then wabeerayo endala ey'okukola ki? Ey'okuba nga azina ebbina ng'olikankanya bw'oti, okitegeera. Eyo nayo gyeri nobe eba ya sipiidi mu ng'ozinanga ebbina nga alikankanya. Then ne wabeerayo endala ey'okutuulira ddala n'otuuka. Osobola okutuulira ddala bw'oti n'otuuka. Naye nga omuntu wanaasima enkumbi
nekka mu ttaka n'ogijjayo nekka mu ttaka. Ebiseera ebisinga buno obuntu busatu abasajja babukontrolinga nti waba ayagala speed asobola okukwata nga wakwambusa mangu mangu, ate waba ayagala kukendeezaamu kali kengwami yakukkombesayo akatono oba okkonayo akatono bwoti, era asobola okubeera nga yekiri kyengugambye ebbina abanga ali bikkulamu bwati, kati nga wakuwanika wakuleeta akatono wakuzzaayo waggulu, wakuleeta akatono nga wakuzzaayo waggulu. Kati ate neera ekyokugambye ey'okutuula nokka n'otuukira ddala, era omusajja nayo yagikola nti omusajja akukontrolinga mukawo waggulu, newankubadde tuba tugamba mbu twepimirako oba okitegeera nti omwami era akusobola okusika n'akutuusiza ddala wansi n'obanga awummuddemu n'azzaayo, n'atuusa n'azzaayo, okitegeera. Obwo buntu busatu buli kamu kalina empooma yaako. Then kambaweeyo akakodyo akasingira ddala wano eno mu kuzina omwami, abaami ke basinga okwagala, ke basingira ddala okwagala, kubanga ffe abakyala wano mu kuzina omwami tulina kye twagala, ate n'abaami nabo balina kye baagala ekisinga okunyuma, oba okitegedde. Kati ke kaliwa mpozi kye mbadde nerabidde, waliyo okusitama, omusajja n'omusitamako busitami. Kati wano mu kusitama gw'oyeesunda wano kikkolera nti wobeera omusitamyeko wano osobola okwesundasunda, naye ebiseera ebisinga wooba omusitamyeko tosobola kusira. Okusira kwe kuno okubeera nga okusiita, omanyi nga we twakolanga okukwekweya, kitegeeza oba olina kubanga okuse oba nga ofukamidde nga amavivi ogafunyizaamu nga afukamidde oba nga okitegedde, then n'obeera nga osiita buseese. Kati kambaweeyo ngenda bawaayo akantu abaami ke basinga okunyumirwa ennyo bwe tubeera nga ffe tuwalampye waggulu. Ku omukyala otuula woba otudde ku mwami ng'omuzina, okkira ddala wansi n'otuuka ng'obinula ekiwato n'okisiza ddala wansi, kitegeeza w'obinula omukira gufulumamu, w'okomyawo n'otuka wansi guba gubulirayo. Tutegerekese bulungi, n'omumira yenna then n'ojjayo. Kati buli w'otuuka wansi bw'oti olina okumiima, omumiima n'omunyweza. Kati obwo obuntu bunyuma we buti nti buli w'oyambuka waggulu nokka, n'oyambuka nokka emirundi ng'ena ng'okka n'obunirayo, era naye aba akusika n'akussa n'akutuusa, then emirundi ng'etaano wegiggwako weegiti ng'otandika okusira, buli wokka olina okunyweza, okumiima, buli wokka olina okumiima. Kati w'omala omumiima bw'oti ng'osse, tandika okuba ng'omuntu asiira, nga omuntu akwekweya, nga akwekweya, otandika mpola mpola, then n'oyongezaamu speed. Mukyala omwami oyo agenda gwa omukyala wabanga omusajja takusikinirangako, agenda kusikinira, agenda kukwata, agenda kaaba, agenda kwogera ebigambo. Nkugambye wossa mumiime, womala ogumiima wooti gusire oba gusiite, gwe bange yeesiita bwoti, naye ng'ogusibye muli munda ogunywezezza bulungi. Oba okitegeera nti obanga omuntu akola blowjob, kubanga blowjob jjukira aba wangalo, kati tukwatidde munda muli omuninkini gwaffe tugukwatidde munda nga tukwasa ekitundu kyaffe kino, then otandika okumusira bwoti nga yeesiita. Ako akantu kawooma, naawe omukyala kakuwoomera nnyo, era ojja wulira nga naawe olina ekintu ekyotategeera, era awo omukyala amala osobola okumalirawo, kuba eyo tayimu ebeera ya bulabe nnyo eri omwami n'eri ggwe, era kasita ggwe kasita ozina neweetoolooza buli bonna n'obumalayo, ako koosembyayo, obeera ogenda mutuusa ku ntikko, ate naawe olina okutuuka ku ntikko. Ngambye obanga asima enkumbi nga unaasima enkumbi mu ttaka n'otuusa nti binula ekiwato okiwanike, then okisse
kituukire ddala wansi. Wekituuka wansi obukola emirundi ena 1 2 1 2 emirundi ena wegigwako siba buli wossa osiba. Womala okusiba bwoti omala okumusibira bwoti tandika okusira nga guli mulinga tegwekyusa okitegeera musire lwakuba naffe kakazi nga katuwoomera naffe abakazi katuwoomera nnyo mwana kukasuula eddalu nawe oyinza okwesanga nga kakoze eki nga kakwatiddeyo. So okwo baita okuzina omwami oba obukodyo bwe tuteekamuuko mu kuzina omwami ffena nitusobola okolaki nitusobola okunyumirwa. Sibegonje subscribing and liking. Thank you for watching.